Emyaka gisoba mu 13 ng'Obwakabaka bwa Buganda bukolaganira wamu n'Eklezia Katolika mu ngeri y'Obwasseruganda nga mu kino ebintu bingi bituukiddwako ebiganyudde ennyo abantu n'okusinga ddala mu byenjigiriza, ebyobulamu, ebyobulimi, okutumbula embeera z'abantu n'ebirala, era nga kizibu nnyo okwawula Obwakabaka n'Eklezia kuupiko buli mulimu ogukolebwa wansi w'enjuba. Enkolagano eno yava dda mu biseera by'abaminsani ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa olubereberye eyabayita okujja kuno okuleeta ekigambo kya Katonda, ng'ono yatuuka n'okulekawo olubiri lwe olwali lwakubwa Kasozi Lubaga n'alwa abaminsani basinzirewo okubunyisa evvanjiri ya Kristu, nga kati wano ewali Eklezia era nga mu kifo kye kimu waasimbibwawo n'ekkadizo ly'ebyafaayo eryabbulwamu Ssekabaka Muteesa olubereberye nga limanyiddwa nga Ssekabaka Muteesa I Catholic Museum. Eklezia Katolika nga bw'eri enkola yaayo ey'okuwonga omutanda eri omutonzi amukwatireko emirimu gye gyakolera Obuganda, n'olwaleero mu bitambiro bya mmisa byonna okwetooloola eggwanga abakristu beebaziza Lugaba Ddunda Namugereka olw'okusobozesa empologoma okuweza emyaka 27 ng'eri ku Namulondo, era ne bamuwanjagira agyongera amaanyi n'obuwangazi. Reverend Father Dr. Pass Male, Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala, yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa era mu bubaka obumutikkiddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Spirit Kizito Lwanga yeebazizza Obwakabaka olw'okuteekawo omusingi Eklezia Katolika kweyimiridde emyaka n'ebisiibo. Twebaza Katonda olw'okuba nti Kabaka waffe ono Ronald Muwenda Mutebi II amuwadde otukulembera obulungi, okutukumaakuma, okutulambika ng'ali ku Namulondo kati emyaka 27 bweddu. Tujaguza olw'obuwanga bwaffe obulungi buno, era tujaguza olw'ebirungi enfaafa Omukama byakoledde Obuganda. Twebaza Kabaka Muteesa ow'olubereberye olw'okukkiriza bajjajjaffe abaminsani okujja kuno okubunyisa eddiini yaffe eno gye tweyagaliramu. Ssaabasumba era yeebazizza Obwakabaka olw'okwerekereza ne bwawo kyonna ekyali kyetaagisa okutambuza emirimu gy'Omukama, nga kino kibayambye nnyo okukola obulungi emirimu gyayo mu Buganda n'ebweru waayo. After about 143 years of mission activity, Buganda today enjoys a credible record in terms of human, culture and economic development. Ssaabasumba Lwanga era yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olw'okunyweza enkolagana bajjajja be gye batandikawo n'Eklezia, era ng'asabye Katonda ayongere okumunywereza ku Namulondo y'abajjajja be. Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II omwongere amagezi nga musajja wo Solomoni gwe tuwulidde mu ssomo erisooka, nga ye ge yakusaba ate naawe n'ogamuwa, bw'atyo n'akulembera bulungi abantu bo ab'emirembe egyo. Naffe tusaba amagezi ago gatuwaayi Katonda waffe, tusobole okutegeera Katonda by'atwagaza ate ne Kabaka by'atulambika era byatuwa okukola. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu bubaka bwe bw'atise minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba yeebazizza nnyo Eklezia olw'okukwatizangako Obwakabaka mu mirimu egy'enjawulo, ekintu ekiyambye nnyo okuzimba abantu ba Kabaka mu bintu eby'enjawulo. Katikkiro akubirizza abantu ba Ssaabasajja okwongera okwekuuma mu kiseera kino ekyakatyabaga basobola okutasobolamu. Okujjukira amatikkira okw'omulundi guno kuli ku mulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya, tusobole okumugobera ddala mu Buganda ne Uganda ng'omwaka gwa 2030 tegunnatuuka. Okujjukira amatikkira we kutuukidde nga tuli mu katyabaga ka ssenyiga korona, kisaana tugoberere ennambika zonna ezituweereddwa abasawo n'abakulembeze okusobola okulinnya obulwadde buno ku nfeete. Ono era abasabye okunyweza obumu
kiyambeko mu kutumbula emirembe n'enkulaakulana mu Bwakabaka. Tusaana okukuuma n'okunyweza obumu nga bw'azze atukubiriza. Obuvunaanyizibwa bwa buli omu kwe kulondoola ensonga za Buganda Ssemasonga 5 omuli ey'okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Omulamwa gw'amatikkira ag'omulundi ogwa 2007 gugamba nti obuwangwa mu kulwanyisa Mukenenya ne ssennyiga Corona ng'amatikkira gakukwatibwa ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 31 mu Lubiri e Mengo era ng'abantu batono nnyo abaasusuddwamu okugwetabako. Robert Nestor Kayongo, BBS Fina Gambuze mu ddiiro lyo.